nze nasembayo okulaba Mickey ku TikTok wano nga asayininga cheque ya bukadde 10 100 millions of Uganda. Nendabako olulala nga tugamba asayininze cheque oba yali ya biliyoni emu kitegeera. Naye bannayensene era banayo buwangazi bw'enkoko bugirabisa ku mulambo gwa Kamunye. Bagambe bikolimo by'enkoko tebitta Kamunye naye muganda wange. Nzijukira olunaku lumu twali ku show ya Vanessa Huda yali ku Theatre La Bonita. Nali ndine kapaso kange nali ne chicken sali ne chicken nali na mulala ki. Nagwe nali naye. Mickey n'ayingira obubinywa ne benzi 3. Ne ka convertible kamuna ayingira obubinyonyo atukubye enfufu acyankalanyiza kapaso kange nali nawe nka parkinze kataka tomere kwegamba na acyankalanya abantu bakubendulu. Muganda wange showbiz mulungi naye niyo relevant capacity mulekerawo okutulaga bye mutalina. Mickey yatugamba nti apartment kwasula yagigulako shares yagisasula tagenda kuddamu kusasula rent obulamu bwe bwonna. Bino byenjogera ne video nzirina soogera bya bulimba yabyogeranga ku live. Natugamba nti company ya mwa endorsement ya lifetime buli wiki bamusasula million 2 something. Nika kati atenda bebiri ku TikTok buli omwe yogeranga Mickey kati embera bwe yamutabukidde era mbu yavuddeyo n'alangirira nti yavudde ku TikTok. Byebyo byembagamba. Buli yenna aliyeyo ng'omanyi nti ofekinga obulamu. Ate nno ebintu bino obulamu bugenda ne butabuka ng'omaze okuzaala. Kuzaala sikyogerera bubi obufuusa okuzaala natural obligation. Naye Mickey yagenda n'atomera omukampasa abakampasa kulya ne busavingi bwonna n'abumalawo. Kati Mickey embeera gy'alimu mugiraba. Yekuwa kyakuyiga kiggwa omuvubuka akyakola kubanga ffe tugenze otandika TikTok nga ba Mickey betulabirako era nga tubeegomba. Faking is not an option. Living within your means. Abantu balina ensonga lwaki teboogera bye balina. Kati nabirabye ku peegi y'oli Ramambo atunda mataka abeera simanya. Mickey wali omujja mu mmotoka ye mu bisando bye eby'ebbeeyi bya miliyoni ennamba mbona alinya ku ttaka mbu atunda ettaka. Mickey ng'omujja mu apartment mbu ng'omulesa akolera akakaddembo kati ne bumuyitira etaana ajja n'alanga. Byebyo mmwe mwenna ba TikToka ng'oli eyo ng'olaba okuba ku buhiti n'ofuna ssente n'ozikozesa bubi. I bet you teri TikTok agenda kola showbiz Mickey gyakoze. Naye Mickey muganda wange beta binga wazimba ng'otulimba bw'oba tewazimba ng'otuusa okuggwako nga tewazimba akaseera kakutuukiridde. Endorsement deal muzifuna ssente muzifuna ne muzikozesa bubi. The world has no mercy. Ku muntu yafuna ku chance n'agikozesa obubi. Kakati sawa zina abaana abato weebali. Abaana abato ba chicken balama senior weebali. Kateri akyasobola kuyita n'akuwa kakadde nga ffe weetuli. Ffe tukola ssente kati ezaddala ku TikTok. Neggulu waliwo yantereddeko akakadde naye nga nteekako butesitiika. That is time. Ate naffe tujja kutuuka tuveewo n'abalala bajje. Naye the best option is investment. Kakati ebya Mickey kati banene b'omutunako obutunuzi olaba ng'embeera ekukubya byebyo. Omuvubuka yenna kasita omala okuzaala omwana n'alinnya ku nsi bw'atyo buvunaanyizibwa bweyongera buli kimu. That is when the reality comes. Soogerera bubi Mickey naye nze ndiwo okusomesa bantu babeere nga bajjamu ekyokuyiga mu byenjogera. Byebyo omusajja wammwe n'ebisande ebyakakadde bye yayambala nga takyasobola. Omwana ayagala amata, mwana alwala. Naye nga nze kyenjogerako kiri ekya faking.